Kisenyi mwaite multi kasawa 12 Esajja abamu nga batya ne mu Kisenyi naawe bana nga bakuba abasirikale mu Kisenyi omwo ku mbaga ya Kiweweesi twalutinga waliwo ensawo gye twalutinga nga muli mugundi tikiti ze Namboole waliwo abayimbi bayimbanga obuyimba nga bukalabya kati ng'omuntu yerabira nti yaze n'ensawo nyumire nnyo oganda kuba omulokole naye n'akiwulira tetwakuba balokole naye twafuna emaali twalutinga wali mwana wa pasita naye nga gwakulira eddiini nga weeriri kakati gwe wano mukulira ababbi bano gangs gwe tebakwatangako ate onkwatirawa makale yekazakaza wamatugenda nemugate mugenda ngenda basi batenza abateekako wano empingu Sebo, nyabo, mwana wa Katonda wenna ali eyo. Eno yera Bongo Charity Foundation. Tukola art for charity. Nga tuyita mu bitone ebyenjawulo omuli okusiiga n'okukuba ebifaananyi, okutonaatona ebisenge ne art. Nga jjayo endabika y'ekifo. Tukwaniriza n'essanyu kasitoma waffe oyagala kugula art waffe oba oyagala gwe mwennyini tukusiige mu bifaananyi. Olina omwagalo awo oyagala kumutonera kirabo nga kuliko ekifaananyi kye. Tutuukirire wano ku Bongo Charity Foundation buli lw'otuwagira ng'otuwa omulimu oba ng'otugulako ati waffe mwe tufuna obuyambi obulabirira n'okusomesa abaana abato okuva ku streets ez'enjawulo abataliiko alabirira bire ku namba y'essimu noti 7 noti 346 827 Le Bongo Charity Foundation tukola art for charity. Come paint your legacy with us. Katkonjulire Salimwa Poultry and Mixed Farm abakugoboka mukulunda okutuukaganya n'omutindo nga bano bakuguka mukulunda enkoko enganda n'enzungu omuli ez'amagi n'ennyama ziyite broilers obumyu amakovu ebyennyanja embuzi enkofu ssekkoko mmenye kindekeke ate nga byonna bibalunda simuliimu ddagala zzungu lyonna balina n'obukoko obw'olunaku oba one day chicks n'obw'omwezi oba 1 month chicks kussa n'okutunda n'okusuubuza amagi ag'enkoko enzungu n'enganda nga bino byonna tebiri mu ddagala zzungu lyonna kati gwa omusuubuzi n'omuguzisa kinnoomu bakubire oba obasange ewakiso Kasengejje Road Salimwa Poultry and Mixed Farm. Let's live organic. abawagira gospel music amanya nze Bright Go Amaleta Apostle omwenyimbi wa gospel akuyimbidde obuyimba bungi nnyo ne bwowulya mu background ennaku z'omwezi nga 9 omwezi ogw'omunaana lugenda kuba lunaku lwa Sunday mbayise mu gospel charity show yamba abaana ba Mukama tugenda kubeera wa Musumba Richard Mukisa awo ku Power of Faith Church emakandwa Kajansi nga wakava mu Kijapani nga wakakulosinga Ntebe Express ku kalina ey'okubiri ku mukono gwa wansi wokiirawo church weeryawo okuyingira abaana abato 3,000 abantu abakulu mutwalo VVIP emitwalo 5 obeera ku tebo emitwalo 5 eyebeera tebo gwe mugenyi omukulu nkwanyiriza siga ebyo Mukama byakugambye okusiga ku lw'enjiri guno mukisa gaba Mukama kyakugambye okugaba engoye engato sukaali sabuuni omunnyo n'ebirala ebiringa ewe bityo Mukama byakugambye okusiga tusinzira mu kyawandiikibwa Job 14:7 okuzaamu abatalina ssuubi Mukama akumpeera omukisa omunene. Nkiddamu bulijjo nti obulamu bwe yatusuubiza era bwe yagamba buli kumpi wadde ebiseera ebisinga ye yafaanana nga aludde naye kimanyi abuleeta kubanga ye yatusuubiza talimbangako olwo najjewo buno wajjula okunyigirizibwa enyiiko obulumi n'ebirala atulootera obwo buli bwomanga omubisi gw'enjuki era obujjudde amasanyu n'okwesiima amanya bampita Rima Sam oba osobola okumpita Mechanic Rabongo nkomyewo n'olwaleero nebaza Mukama olw'ekyo gwe mulokole munanga ali eyo webale kwekuumira mu bulokozi gw'atannayatula obudde tebukuyitako kiweetaaga kiri kimu ate ekiteetaaga ssente ekiteetaaga kugamba tikina kino ekikyetaaga okujjako omutima gwo bw'oyatula nti ye mulokozi wo era Katonda waffe ali omu atongerwako olwo nno ffe byatukoledde mu bulamu bwaffe nawe agenda bikkolera yaali awo ebirungi byayita nabyo ayaayaana asembera gy'ali ateekawo n'akonkona gwabisimba
tasosola talina mbyana na baana nedda. Rabongo Chaite Foundation bibakama bafa batuma wano tuli mu kuzimba somero ly'abaana ba ku luguudo, tuli mu kusereka. Foundation eno ebeerawo era amaanyi gonna geeyongedde okulaga egalaga eyita mu bibajje na bisiige. Kale gwalina hotel tuweya kali mutu dressing eddiro n'ebisiige ebibajje n'ebirala furniture painting ebisenge byonna ogituwa wakajijjako omukono mu by'okuzimba ffe ne tugikuddiza ng'eringanga ggulu lya ku nsi mu by'okwewunda. Akasente k'otuwa tukakozesa okuyambira ddala abaana bamulekwa nfuuza ab'oku street n'abalala bangi bannamwandu ne bassemwandu waliwo bassemwandu nga bambi afuba ebintu biganye. So tukakozesa okubayambira ddala okubawa essuubi eppya n'okwongera ddala okuvubira ddala bannaffe okubayingiza obwakabaka bwa Katonda waffe. Twajja kulwanagana na sitaani naye watali mwoyo mutukuvu na mwoyo w'amagezi tetujja kumusobola kuba naye tatudde. Kale mwoyo w'amagezi ali atya yoono wano tukoye okuwandikira abazungu amabaluwa bakubiranga emiranga kuba nabo bantu nga ffe. Ate ekyawandiikibwa nti oyo agaba omukono gwe gublessingibwa okusinga oyo atoola. Kale abazungu abatwalako emikisa gyaffe buli kadde buli kuba badde bagaba ekintu ky'okugaba bakikwata bukusu. Olwo nno ffe mulembe guno wetwabuuka nti naffe tulina okuba levelinga tweddiza emikisa gyaffe gye batubbako kwe kutandika okubyenyigiramu tuwe tuyambe bannaffe tukyetandikire era kitunda ensi yonna. Rabongo Chaite Foundation family era etalina kwakulizo konna okugiyingiramu. Ekwagala nnyo jangu tewetaaga kujja na kawunga sukaali simanya mugaati simanya bikinedda n'okujja obuzi n'obeerako naffe wano okutuwa amagezi okusoma muko Bible naffe okuyigiriza abaana emirimu egy'enjawulo osobola omuyigiriza okwoza ebintu waliwo abantu abalina ebitone by'okugolola bintu bingi nnyo. Foundation eno nzigule jantuzimba Oluganda olwo nno ebirala birijja. Kale Musumba wanje nsanso okulaba nange nsanso okulaba obulamu bulungi webale kuweesa Katonda kitiibwa kisa kya Mukama. Oli fresh ndi fresh nnyo abandi bamwe nandi fresh nnyo. Omuntu bw'omugamba nti Katonda yandokola Katonda yanjija wala byonna abiraba. Mukama Katonda ajja abantu wala nnyo okubatuusa okubasembeza okubatuuza n'abalangira abajja wala nnyo. Waliwo abagamba kisebo yo golodi w'abaniga ate Katonda yatonda golodi ate abaniga bamuwamba batya. Anti golodi olaba golodi ono golodi ono golaba gwenyambadde ono abamumpa bamumpanga basanyuse nnyo. Bamukufuwa ku stage bamumpera Zambia this one. Eno essaawa mulundi yajimpa wano Burundi wano Zambia. Wano Burundi wano Zambia neno kitengi kyolaba kino mulundi yakimpa. Musumba tibakutemako omukono mu bulago. Adda just kuyimba bulungi music olina amukwatako abaaliwo kati omusumba yali mulundi yakimpa kino nali mu charity side zeri Antonde naye ne bamwanyiriza mu lukungaana lwe nali ntegese ne kimusukako nnyo n'alaba kyayinza okugaba nga takiraba nga amusanyusiza omutima gwalaba Katonda asanyuse nansigamu esuuti eno gyolaba yali yakabi. Weewaawo zenzikiriza nti Katonda bwa kyaliyo n'endala eyo yongerako n'endala. Zenzikiriza nti Katonda bw'atukuza emitima gyaffe n'atulokola ne tunywerera mu bulokozi atukuza buli kimu. Waliwo abalokola baga nti okuba omulokole ennyo olina kubanga osiba luketo n'osiba akawato n'okanyweza nti oyo omulokole ennyo. Nedda Katonda waffe yakulira eswaga, Katonda waffe yakulira buli kimu amasappe, Katonda waffe yakulira buli kimu kasabitajjirako malala. Kwe mulokole munnanga ali oyambala onyume ebibeera n'eswaga liteeke mu bbanga owese Katonda we ekitiibwa oyagaze n'abaana abato okukkiriza Katonda wo. So mulekeraawo okusiba gwe ne mugamba nti kati golina okusiba akawato n'okanyweza nnyo tetuvumirira bakasiba ate n'okwewunda okuwunya obulungi n'okwambala obulungi n'okuwunya obulungi nako kimu ku bibuulira enjiri. Yayambala simanya nekiresi. Nze inspirinze abavubuka bangi nnyo buli muntu ayagala okwambala n'abayimbi ba gospel abasinga obungi buli omu ayagala ayambaleko nga Bright Gowa Maleto. Buli omu ayagala ayambaleko ekitenjera nga Bright Gowa Maleto. Era we emyaka 5 egiyise mabega olaba abayimbi bakyusizza bingi
nnyo olaba edda abayimbi anti bayimbanga ennyimba za nnaku njereere kati era tulina n'abakadde baffe abamu oba babanyinaffe nga ye oluyimba aba yayimba nti lwakukaaba nabonaabona nnyo era ayagala asigale mu eyo embeera alaga omuntu nti action that kyayimba kimufaanana n'abeera awo nga alina ssente nno nnyingi nnyo naye nga tasobola agula suuti ya mitwalo 2-3 ate ng'azirina okitegeera kati yesu tuba tumunafuya kati nze nenvaayo neŋŋamba nti yadde nkyayavula sinatambula naye ate waliwo obuntu obutono obusobola okutwetuusaako tekirimu sitaani okukola ennyo n'oyimba wali ne bakuwa 5, 10, 20, 30 n'ogatta n'ogulamu olugoye olulungi olugoye olulungi lunyuma nawe otambulako kuba nga weematira katonda omubuulira omutwe guli waggulu katonda akola ebyamaanyi omuntu agenda okutunuulira weena ate kati olugoye lugwa ku bantu ngaffe mukama beyawa okufaanana obulungi nti buli lugoye niwe lwa 2,000 lukunyumira kati nze buli lugoye lwa 2,000 lunyumira 5 lunyumira mutwalo lunyumira naye ate waliwo omuntu nga ye niwomwambaza olwakakadde terumunyumira afaanana nga ayambadde ebyomowino agendeyo kubuulira enjiri mulokole abuulira enjiri eno modies jayo omugatto hano mulokole nga omugatto gugudde olwege bweguti jayo omugatto kati that gospel of sympathy enjiri ya sympathy eyo ebyo byagwawo saa zino omuntu abalokole tukola sente abalokole tubuulira enjiri abalokole be bakyasinza okunyira mu Uganda emotoka ezebbeeyi omulokole mulanga aliyo kasita kwa blessings fune emotoka kitegeke erinnya lyo era nze nebazanya abawagizi bange n'abasumba bampita okuyimba ewo mu makanisa gaabwe conference overnight party zaabwe nti akasente ke bampaamu ensonda nengattagatta nengulamu esuuti yange nengulamu empale yange enungi sebo ntuse mu kifo byemwetasuubira okimanyi nti nyinza otuuka awaatu nga tebamanyi kati nga kusande gye nabadde ekajansi natuuse mu kyaki nga sinjise buli gamba yedo kyaki storage nengenda gye nabadde ngenda okuyimbira nensibula musumbayo nensumba nga bakyalimu nentula musumba wenyini anagamba tukyaliddwa malayika wa mukama omugenyi atuuse era mu dakiika zino nga amaliriza leka gye eyanjuleko nampita neneyanjula amanyaze bright go amaleta apostle ndi muyimbi wa gospel nina charity show gospel show eriawe kajanse makandwa nagamba oli muyimbi wama oli okulokwolesebwa okitegeera nenkubamu akapera ne bangamba yimba ate sayimbye ennyimba nga nyanga balinga abebampisa olunaku olwo so okulabika obulungi nemukutambulirako okubeerawo kwa mukama weewaawo wadde nga tetugambye nga gwolabika bubi nga mukama katonda waliwo embeera muntu gyabeeramu nga mukama katonda yagimuteeseemu ate agimuyiseemu obujulizi bumale bujje mu maaso amubumba naye waobanga ate kati gwe toli mu abo bakuwumbibwa bitwala nno ekisa ky'amaanyi nnyo okwetegeera nti gwani owabanga mukama katonda si yali kuteekateekaawo mukwano niwonayambala agasaati agenkana gatya niwonayambala otya nga mukama abamu yabajjawo dda ng'akutese ku ddaala ddala nnyo so olina okweyisa mu ddaala mukama lyakuteeseko kati nze eddaala mukama lyanteeseko ndi kyakulabirako weewaawo eri abayimbi ba gospel n'abannayuganda bonna ne East Africa yonna banteeseeko amaaso ndina okulabika bulungi nnyo era omuntu awa omuntu ekyokulabirako agamba yambalako nga bright go wamaleeto buli kaseera oba ndi wako oba ndi weebeera short time weewaawo so wadde nga nyongera okutegeeza nti ate tukwata mu kimu eky'ekkumi ate ogulemu essuuti tetugamba nga katonda awadde omukisa engalo zo ng'oggyeko ekimu eky'ekkumi akasente ako emulokole weefeekokko enjiri ojanguyiza abalala balabe omulokole abulira enjiri awunya bulungi ayambadde engatto ali fresh yambala empale nga ya 2,000 gifeeko nnyo nze n'abatabanyi bange King Suleiman Mukisa neyanumula ne Yusuf Tinka naye mbaga challenge y'amaanyi nnyo nti ze nyinza okufuna tuyinza okugula olugoye nga ffena tuguze bbeeyi etya nendabanga ate luno terujja kunkoya ate nentwala y'omutunzi ate n'atereeza bulungi nnyo nenkatereeza obulusi nembaako nekyenkongeramu ekyakanjawula kubanga amwesita
nina kanjawulawo ku balala nti twambadde 1200 naye ate tetufaatagana nkatona na buli omu n'agamba nti yaguza olugoye lwa bbeeyi naye nga wa kwefaako twefeeko n'ekyo ekitono kimukama kyakuwadde oba oyambala sapatu gikuutire ddala tolinda ate mwoyo mutukuvu ajja kukuutira esapatu n'okunaaba mukama akunaaze mukama ajja kusenyese okitegeera ekintu ekyo okuwunya obulungi nako mukama ajja kusiga akakagondi kubanga buli kimu kye mukama agabirira okitegeera but ebyo tugezaako okubuulya abavubuka ne tubagamba nti yesu edda twali tumanyi obulokole bw'abakadde okitegeera era bwe baatubuulyanga enjiri nga tukyali mu ggeto nga twakuba n'amayinja n'ebutida twekweka mu butida ulira nga bamukubye nga batuyisa bubi nnyo naye nga tugamba bakadde batwesibyeko naye right now obulokole si bw'abakadde obulokole bw'abavubuka bujjuddemu bavubuka ate abavubuka tulabika bulungi nnyo banyinaffe abawala balabika bulungi bato nnyo ate abavubuka naffe ne tulabika bulungi nnyo kati tuweesa mukama ekitiibwa ate katonda yatandise kati okugogola omulembe kuba nalabye ekivulu ky'omusumba Joseph Ngoma yakubye lugogo nejjula ng'abaana abalimu bali fresh bato kwegamba atandise okugogola omulembe nti balibo n'ababadde bagoberera ebyokuwemula kati batandise okubikkula amaaso baga nti nedda okuwemula tukugobye kati ffe twagala wano kati ffe yemu kwebadde ku ssaala yange n'okusiiba buli lunaku njagala gospel music adde waggulu ku top naye ng'ate abatusibyeko gospel music obutaba waggulu ku top be bakitaffe ne bamaama baffe abo mu mwoyo mukama bawadde sente ne baganda baffe ne banyinaffe mukama bawadde sente nga tebasobola aziteeka mu gospel industry okibulira bulungi tulina amaledi gospel industry yeyawudde gospel industry ina ledi ezaayo nga twazitandika nga ffe abantu abaaliwo ku mulembe ogwo ne TV tuva abazitandika abamu tuziweera n'omusolo mu makanisa mwe tusabira era musumba agamba nti bannaye ayimira n'obuweereza bwa media era batubanja abantu ne bayimirira kati we tudda ate ku playing ennyimba z'abayimbi ba gospel ate ne ba playing abana abagwira nnyo abagwira ne bapa playing 60-70% ate ne wabeerawo abayimbi basacula abakozeewo obuyimba bwa gospel bo ne babupika nnyo n'okusinga bano abaana abayimba gospel abagenda mu church ne bawana ekimu eky'ekumi eri TV sosola nendoza okumanya muganda okunamanya balala kyabwa katonda wakati bali bajja kujja bo bali mu business ajja kujja we TV zasacula zonna sente bakuba oluyimba lwe kati bwe balaba nti balukwe balowooza lwa mafuto balwa mwoyo nnyo okitegeera lujja bajja nayo yennyini ne basasula sente ne babakuba okitegeera n'abayimbi basasula TV za gundi zino abo basacula basasula management oba kintu kidogo management okitegeera kati owekanga omwe abayimbi ba gospel nga bakubyemu bali ku top abo that's why nti emyaka egiyise gyonna tubaddenga n'aba top nga 3-4 batano nena bayimbi ba gospel badde balemedde mu kukola videos ebimuli ate kati tujje wasana mungi tujje wase atonda afe nanyini zabyo nanyini ate kati labayo so va mu sente jingu government yali closing edwa sose music w'abayimbi ba gospel bali tebamukuba nnyo ati bi video yayambale koti ekomeno ma video togera ku radio TV zakajja juzi no myaka 2-3 okwera ennyo okitegera kati wetudda ku video kati Exodus wano yafuba nnyo anti werawo omunoonyereza ennyo jajje sente ng'ate abalasi gye bazijje okitegera abaddemu omukono gwa support gw'omuzungu okitegeera kati omuyimbi atalina mukono gwa muzungu nga alina mukono gwa katonda nga ffe betuliko kati twetaaga abasumba batuyambeko abalina radio ne TV bagambe nti 90% ba 70% gospel music wa abayimbi ba gospel music tuli bangi nyaka gospel kati bali bajenga bonus eno tujjayo nga bonus bano bakubaffe kiiseemu eno kyetugoberera balina baffe kyetugoberera eno nti ani aleese oluyimba Bright Go Amaleetu yaleese omulogo lukuba buli ku radio ya mulokole yonna ne TV bali kijja bafosinga bakubewa
bakubano bakiruke n'abayimbi ba gospel nabo batandika okugira ddala mu mulembe guno omutebi amasuuti gaabwe ge bambala agakoma mu bukongovule nene enzibu yonna n'emikono tegirabika ebya design waliwo omuntu ajambala bw'atyo nedda ng'essuuti temutuuka omanyi oti aba babaja mwazi vidiyo nabiri akamulinga kano vidiyo nabiri nakakwatako bwati nalakokukane so ngamba ati abe ati nga tonanyanya bali bakuba music w'abakike baani ne bano batuyambeko wadde nga nyongera okujjukiza nti gwe mwana Katonda ali eyo wano ku Labonchete Foundation tetwagala kukoma kukwata ku bwana buno bwa ku street tugenda kukola tugenda ndowooza kuggulawo ofiisi zaffe era tuggulewo ne video company yaffe Artpiece tugenda kukola tutya nti tugenda kuwa ekimu kyaffe eky'ekkumi nga tuyita mu kukolera abayimbi ba gospel bonna abayina ennyimba eziremedde mu studio nga tebalina ssente za video tugenda zikola video for free ekyo nze akyogedde era buli mwimbi wa gospel atalina location ekifo kino tugenda kikola nga waba talina sente za location bwaba talina location tuyimirawo yimirizaawo netukubiraawo badirector abasinga nabafunye tuli mu kugula machine naawe ali yagamba nti ekimala machines za bukadde 7 osobola kugamba nti kambawo bukadde 2 tugule machine tuli mu kusonda machine ba director nabafunye office twazifunye katuli mu kusonda machine twagala kutandika kutonda kye twagala kulaba mu gospel industry osotole kimu kye 10 noga nti bannange nze ndi muyimbi wa gospel ndieno kambawo yakadde kamu obukadde 2 oba kambawo mulimu gw'okusiga ebifaananyi oba ogw'okukola furniture twanguye gundi eyo kale musumba apostle tudde wano obulidde enjiri otambudde amawanga Katonda akublessinze ogobye emizimu waliwo shozo zendaba nogamba abantu muwanikenda amataala ne bawanika abantu oluusi bawanika bennyini amataala olw'oluyimba nga lubakutteko kakati wavotya kubanga gyenvuddewo wali musajja ng'olina ebibiina by'abanyazi by'okulira ebibinja ng'oli topu ng'abanyazi bonna bwe babba mu kibuga bwe babba ejjinja bwe babba simanye embaale babireeta mu dipoyo olw'ogwe nno n'obitunda ate n'obagabirako wali omuntu eyakubanga abalokole amayinja butida n'emiggo nga bazze waka wennyini nabalwanyisanga abalokole muzeeyi wange yali apuusa muzeeyi wange Mulondo Nathanaeli Badambya ye yali asinga okuba aleluya wa musumba Irene Manjeri kyeki kyotegeeza taata wange anzaala aleluya kyeki ng'ayinza okuyonaka aleluya yali muzeeyi munene bwati nga walubuto eno yali likodi yali likodi nga yasinga okuba aleluya mu kyaki wa musumba Manjeri akuba kyaki yonna nesirikira nga tukyali bato 28 awo 27 nga tutwala eyo ekitovu wa musumba Irene Manjeri eyo gyali ne kyaki eno yakalina oba yakati yaggwa ne ku Pride Theatre bwatyo nga yatutwala naye nga muzeeyi wange yasinga okuba aleluya mu kyaki era lwatazze nga baga muzeeyi Mulondo nga simulaba aleluya ebulamu aleluya ebulamu ng'ayinza okubeera awo n'abanga atabiriko n'abeera bwati musumba olwogera ekigambo nga kiriko amafuta aleluya ekyaki yona nakameme ne baseka ne bakubira ekisajja ekyo so muzeeyi wange yali aposo wadde muzeeyi we yali aposo mu bibinja by'ababbi naye nze sayagalako obulokole toyagalako obulokole ebibinja by'ababbi n'okuba abalokole emiggo kuba butida mu waliwo enyigidde omu wabivaamu otya noga bannange kanjatule Katonda kanjatule Kristo ng'omulokozi wange kankope Sawulo kye yakola fuke Paulo okuloka kwange eno tekwali kwankubanze buli lwa Sande nalokokanga ne buli overnight nalokokanga mami wange mukataata buli twagendanga mugundi mu overnight nga gamba Brian mai muli omuyampitanga ile Brian Bright Gowa Maleto buli omwampita lile lyayagala amampita Mulondo kati amanya gonna buli omwakola ki oli eri mujira kati ozanga mugeto nga bampita Brown amu nga bampita Bujigowa okiwulya bulungi kati obwakabaka bwange bwali babwyita nakani Dengwe family Dengwe ngera abava abayayi bona bajja Dengwe dwe
kabaina ovuddamu sokoleke njagala kutonda olulimi lwange n'obwakabaka bwange sokoleke mugato bwe wali wakolamu obwakabaka bwo nga abaya bwe bajja bonna balina okuvunama nga bagamba batya dedengwedwe kati nakiraba munaka firimu z'abanigeria ene ngamba nange sobola afunayo erinnya lyange ngali bampita dedengwedwe era abasinga bungi muganda nga yijja ku Yokana John Singa ate nokombira dengwedwe ne musomba mito dengwedwe oliwa bonna bali omu ghetto eyo bo bajje no luvanyuma ate na nyumya mboze nga wenyumya ngagamba ati okuvayo gwe kabaka dengwedwe dengwedwe hamne bampita diriba kati buli omwambe talinnya lirye wali okulira abantu nga bameka abayaye nga bameka ebibinja byababbi nga yamene waliwo avuuka anakulira mu kisenyawo wanu mu kisenyawo kati so mu bbanga saabikola nnyo ebbanga lyali panvu nnyo naye nze nakula ndi muwanvu nnyo ate nakula ndi mulungi nnyo nga ndabika bulungi nnyo ndinga mu kyotala awedde emirimu nga kwegamba nti mwana ebintu ebimu batukwate ku sitole ki sibalina kumanya awo tuli awo era n'abawala bankwatanga n'okunkwata bayidawe omwana gwako nakulepinga zidde primary awo abagala banesibangako nnyo nnyo oyo bba wange nga balwana n'okulwana tudde wano ku Dengweje tudde awo eri tujagendayo batukwatewa kati mu ghetto teri mpisa zisinganga mu ghetto era polisi eri eyo yonna gy'oli oba oyagala okwata abaana ba ghetto nno bangu nnyo owulya kasawo otusinkana omukulu waabwe gwe bawulira order kasita bw'oba oyagala okusaanyawo ghetto wegenda osisinkana omukulu wa ghetto eyo ani kamanda bw'aba muyita kamanda ani kamanda waali uli Dengeje Dengwe ajja wano kabaka Dengwe abavubuka wano wabateekangamu otya empisa y'okuleeta buli kye babbye nze Bright go wa maleto twagala kukuddayo aya kabaka Dengwe era nga mbeera wali bwenti wabateekamu otya empisa yo gamba ti buli kyemubbye mukindeetera wano bateebuzaabuza ne bateebuzaabuza ala abaana mu ghetto babeera ne face nga nzisigavu ebeera nga emmotoka byali ensikini talina kyafiirwa talina loosi yonna talina kyeyeeguya abantu bamuggwako bonna okitegeera nze nalaba ebintu bingi nnyo mu ghetto abaana nga bafa nga tulaba baana nga bafa tulaba tuli wano wabateekangamu otya empisa eyogamba nti gwe ne bw'oba obbye mukono ne bw'oba obbyewa ebintu bino bino biripootinga anti kati ekyali bwe kiti nti bo era omuntu we tumanya nti wagenze n'osuubula emaali awala nti twakita kusuubula okubba twakuyita nkusuubula ogenda n'osuubula emaali n'otagituusa yekomanda kati ogituusa yekomanda n'agitunda agireeta sente ezo nga gurupu bazigabana bonna ataafunye mu tutabaalo gyagenze gwe bakubiddeyo gwe basuuziza omunyago niwena ne mugabana ebeeranga famire nti ono awaako ono nono n'awaako ono nono n'awaako ono ate kamanda kabaka yalina otusigaza ekinene ye tagenda kubba kati ate oluusi nga ngenderako okitegeera ng'ogenderako naye balina okuprotekitinga nnyo kuba gwe otunda tolina abeerako na kasoko lubale lwonna kugundi ku mubiri gwe okitegera kati nze kyangu nnyo kyanyambanga nnyo okofizinga ab'amaduuka abo ab'amasimu abo biki abo bikoze bitya abo lediyo biki ebyo bintu ebyo ebyokutunda ng'abaana bagira bipaasi ndifuwa bikoze bitya kati nga nze kinyanguyira otunda okitegera omwana w'omuyindi oleese omwana w'omuyindi mukyotala oleese nti olese emaali akano ka sente bwezi kano bwaziti nakibeera bwe kityo mu lutalo lw'okubba luno abaana bagenza okubba waliwo abagendanga okubba ne babakubira ne babatta bangi nnyo abamu baafa naye ate ebeera nga nyanja gete ebeera nga nyanja abafa bafa ate abaddawo ne baddawo ku bafa bano tewali babakubanga nkikwe ne mutya mugamba olaba onaafudde kanve wano
ati kati omutima guli era tewali omwana wa gata alina omutima omugumu okusinga n'owa poliisi oba omujaasi oba emitima gyenkanankana sigimanyi gy'abajaasi na poliisi naye ngamba giri bwe gityo abaana abate bati aba yasalawo yasayininga lo ate ebeera lo ate wagamba siri kuvaamu aba tagenda kuvaamu naye bamukuba ne bamwokya ekipiira nga mulaba bwe muti naye nga namwe muli awo abamu muli ku mabbali awo omwana tayinza obutagamba nti oyo komanda tasobola akyogera afa tayogedde famire eno sijala etambula kati famire eno be battanga babayisanga batya munamu afudde babongeranga busungu kwongera kulumba oba lwawumulanga mu wiiki kati weba okyomubbi ngaawo nga bamukubye kuba mu kisenya awedda bakubanga ne bakwambula n'otambule nga otwali abaana baali bakyali batototo abo tebabayisanga bubi nnyo naye kati waliwo bali abakulu twayingamu n'abakulu kati babakulu abo babakubanga bamukutwa point efa abamu olusi n'abattirawo abamu olusi ne babookya okitegeera kati ano abaana abato babakubanga ne buli omu nave muleke omwana nave tuve eri mumusonyiwe mumuleke naye nga abantu olabanga ebinyonyi ebyo ebiva okuwogana naye nga abantu mukube ku mutwe mukube atwako wembwezo fe twetegereza kati olumaliriza buli omu n'alondoola omu ku omu gyabeera abeera wa asokolera wa avaawo saawa mmeka lunaku lumu kulonda tekutwala bbanga ddene lunaku lumu omuntu aba yagize oyinza n'owo aba abooda otula ne kopiki munayo omusajja bakikubye ababbi twabakoowa gwobeera wa embeera ano bwenti kolera sayizi kyojja kuntwalanga pe nambayo abamu ne tubatera ku bikkoolo kati go n'ozigwamu n'ogamba olaba omubbi gwe mwakuba wali yali ttaano waffe kati oluguddemu tumukuba bubi nnyo abaana baali basalawo naawe ng'ati asobola okwejuku omuntu watuuka okweyokyayo kennyini kati olwoggwe okweyokyanga yeyokyeza kyanyiize nga busungu bumwenyiziza era kamanzi kanfe omwana ng'anywedde enjaga yennyini enjaga emukubye oba anuusizza efuta nga namwe niwabolaga alaba bano abantu balazeewa ng'abalabamu bintu birala abalaba naye alabamu ebintu birala olaba bino olaba enaku zino ku tiktok oli n'agira enjaga y'obuwunga najja wala agenda okulaba omuntu ng'alinga engamiya omutwe wekute agamba waliwo kenalabye ku gundi mu Facebook omuyaya ali waggulu kunankano balukoni ngenda ennyumba eno bweti kati nga waliwo 99 awo bwe watyo kati olwateseeyo bwati enjaga bwati nagira bwa ye olwatonodde wansi n'alaba swimming pool ng'amazzi gali bwegati oboge temugamba kangwe mu swimming pool kale weyabwe yagudde ku 99 asimanyeka nafu ekifuba kyonna nekimenyeka kati so moment kasinze nnyo okunsanyusa kubanga naffe twali bwe tuti abaana nga bali bwe batyo era omwana wa geto agamba nti ate nze gwolaba aputu naawe simanyi gamba mwe nja kukuba birawo simanyi gamba mwe nja kuba ngamba nti anjakwa mpozi enaku zino kati ate obulokole bunjigiriza nnyo okubeera nti waliwo okusaagasaaga mwana nja kukubawo tava ku bino bwe biti n'okomaawo naye nga ndi serious nyiize ngamba nja kukuba nga nakukubye edda ekigambo kyogera toyogera kigambo njakubanga tokube njakusamba era ekyo kyankubyanga nnyo waka jjajja yankubanga nnyo kibooko nakubanga nnyo abaana ne waka njakusamba tu wawewawe yegwawoninga ngaakuba wabaki kati netukulanga ekyo kyo tukimanyi nti ono ye tebamukola ki tebamwepankirako kakati tuli wano poliisi bwe yabakwatanga mpulira waliwo akodyo kebakozesa mu ghetto nti ate bano abaana ba ghetto baba n'enkolagana ne poliisi nti webakwata ate balina engeri gye batemerayo poliisi ate nebata bwe bakwatanga mwabajjayo nga batya ku poliisi andi kati poliisi bagenda otwalayo omuntu nga talina wuwe amuyamba ate nga nabana abamukutenga omubbi bamusuddeyo buki busuuzi
tebayi wadde muntu awondera kati watu wali muntu awondera ate omwana nga alinamu sente muno omanye empale bazisalanga nga bateeka sente muno bwe bati muno bwe bati munda muno bwe bati kati olaba ngene yanga ya mibiri ebiri n'asuula muno bo papula kati go mutoka ali jukire baba kyambwa nga muyingira ekkomera bojjamu engatto nojjamu n'omusipi ne bakwaza mu nsawo nga tolinamu kintu kyonna kikola kikisi okitegeera kati omwana oyo waabeera awo olunaku ne luyita ne bukeera ku macanga tewali azzaga mbafadde tewali muntu azze sina musango bampaliriza buwayiriza n'agamba naye mwe mususeza ne kuli bakwe n'awaayo ekyekumi oba etaano ne bamuta seza bano abantu sigamba nti poliisi ekolagana nabo okubatuma naye ebiseera ebisinga babulwa abawondera oluusi babulwa abawondera ate nga kasente akabataasa babanako akabataasa kabanako ate oluusi nabo bantu batya abayaaya abo bakolako obulabe abapoliisi yes babatya nabo obakolako obulabe kati waliwo omusirikale awo ku poliisi yowina awo omusajja mumpimpi bwati yali mumpimpi nga wakiwalaata bwati nga munene bwati kabaya be basobola omutegeera ne kasinova n'abo ab'omugeta abo abaaliwo bakulu baffe kati oyo omusajja yali nga tazanya bagamba oyo tazanya naye nga abayaayi bamwagala nga bamwagala ye kasita omubuulira amazima nti nabbye nakoze kino ng'alaba engeri gyakola ki gyakuwumbawumba munnyo kati ate we baba nga bamugamba mission yakutwala era aba akutwalirawo direct okitegeera naye ng'ate abamuyaya akuyitaka waliwo abamu ng'ekomera maka gaabwe era waliwo mutabanyi wange bamutwala bamusiba ku maca n'avaayo naddayo ne bamukwata naddayo ku ssaawa nga 10 awo namuta ku emu ku ssaawa 6 ngazzeeyo emirundi 3 olunaku ngazzeeyo ne bamuta enkeera bagamba this time you are not living here this is your home olina okubeera ddala wano wiiki namba ebeera wano wiiki namba naye oluvaayo bwati nagamba mafandeze mpira bulungi emirembe nga ndiwa mukomera naye bweru sina mirembe abantu beeyisa abantu ekintu kiri nnyo omuntu guli okuzimu gujja ne gukwambala n'okulaga nti kyekyo kyolina okukola ekituufu tuli wano ku kabaya ne kasanova oliyo wa polisi gwe baali bamanyi yali awo mu kisenyi tewali musajja mu kisenyi awo ayali tamanyi oyo muvubuka oyo musajja oyo wa polisi yali Brown nga bamira Brown yes kati yega yakwata abayayi nga batabala abawagira gospel music amanya nze Bright go Wamaleta Apostle omuyimbi wa gospel akuyimbidde obuyimba bungi nnyo ne bwowulya mu background enaku z'omwezi nga 9 omwezi ogw'omunaana lugenda kuba lunaku lwa Sunday mbayise mu gospel charity show yamba abaana ba Mukama tugenda kubeera wa Musumba Richard Mukisa awo ku Power of Faith Church emakandwa kajansi nga wakava mu Kijapani nga wakakulosinga Ntebe Express ku kalina ey'okubiri ku mukono ogwa wansi wokiirawo church weeryawo okuyingira abaana abato 3,000 abantu abakulu 1,000 VVIP 5,000 obeera ku tebo 5,000 eyebeera tebo gwe mugenyi omukulu nkwanyiriza siga ebyo Mukama byakugambye okusiga ku lw'enjiri guno mukisa gaba Mukama kyakugambye okugaba engoye engatto sukaali sabuuni omunnyo n'ebirala ebiringa ewe bityo Mukama byakugambye okusiga tusinzira mu kyawandiikibwa Job 14:7 okuzaamu abatalina ssuubi Mukama akumpeera omukisa omunene ngenda kuba nkuyimbira ennyimba zonna z'omanyi n'abayimbi bangi abamperekeddeko kyolina okumanya buli luyimba tugenda kuyimba mukeereko toddayo mangu kubira ku namba zange ez'essimu 075726 ne 07834469 zonna zireeta Bright go Wamaleta Apostle byonna nga biwagiddwa Combo Vibes Audio Studio ne Namina Films ku video ne Maleto Events ng'okugjamu omuyaayi kizibu nnyo nega Brown alumbayo wa polisi Brown nga yalumbayo n'abayaaya abo oluusi n'abajjayo waliwo abamu baataasa waliwo baasanga nga bakubeeyo mu wino ne babataasa okitegeera so kati ye yamanyikwa nnyo mu bapolisi bonna nti yayiteekangawo amaanyi yaweereza gavumenti n'amaanyi ge gonna
okitegera oba yakyaliyo simanyi naye nawuli oba yafa n'okufa simanyi okitegera so omuntu okubeera nze neewunya ne Mukama engeri gyankyusizaamu muganda wange era otuusi ntuuka ekiseera neneesekerera n'okwesekerera bakabaaya bano mwabanga nabo mu Kisenyi akabaaya ate baali bakulu baffe kabaya baali bakulu baffe nga bakulu baffe kati ate waliwo abenzirako nga basatu nga be bali awo be bayimba ne kabaya waliwo muganda nga bamuyita Nathani kabaya ayina dread nga zikuma eno kabaya nga anyirira muganda wange kaviiri kati nova nga anyoleza ovuiri bwati ngo wegomba abaniga bali banyirira mukitegeera kati waliwo olunaku lumu we bajja mu Kisenyi omwo bajja mu Kisenyi nga bayigiriza Bobi Wine oluyimba lwa Kiwani nga balumuyigiriza be balumuguza nga bamuyigiriza oluyimba olwo bamuyigiriza Bobi Wine nga tagwa mu Kisenyi awo ne batuuka n'okwata video era obwana obwali mu video ku St. Martha is it St. Martha wembaseerimbya awo mu Kisenyi obwana obwalimu nga bwambadde uniform ya kapere ya green ngerimu n'obwa white kapere eyo twali yeffe wali mu video obwana mwobo obwana nga tugoberera mwobo bwana nga tukyali bato niwe bazume nga tusulabika na kulabika okitegera kati awo kati ka Bobi Wine weyajira n'agamba bamugenda ku TV n'avuza oluyimba balujjewa nalujjeyo mukono obwana abadde buyimba Kiwani kati abayayi ne banyiga ku Kisenyi kati n'owulya n'embirigondo kabaya aliko kabonango ne Bobby neyo Casanova paka we yatuuka buli club gye bagenda ngamo nga bamukuba okitegera Bobby naga amwagala kinagamba betwagala linnya kwe kwa kolabo niwo muwose mulasa kwe kuba kolabo ne bifuka one family tudde wano okitegera kakati tuli wano ane ebintu nebiti kati crusade kije wasoko okulumbako n'ekibinja kyo ne mukubaba lokola bali balese enjiri okweka mara njago nyingi naye kati crusade yasembayo yasinga okunyumira mwasako crusade ne mu kisawe na kivuvo pastor Chiwewese yali alese mu crusade pastor Chiwewese yali alese mu crusade ne tugenda nengenda yo nalaba amataala nali mama yali ateze radio waka nasanga ko baya yali impact yoba top abalanga kisawe kigenda okubeera eyo balanga n'embaga ya Musumba Chiwewese kati nengamba obaka oliyema nembitayo mu kisawe nga bawanise ki stage bawanise bali mu kutestinga ekire kyonga amataala mu gali bali mu kutestinga kati dembaga naye mukati mu kimanye wiki namba yonna tulina akasibawa na kivuwa tino kumeka sure tukola tulina making sure tukola abamu bajja n'ebiveera nga bazolondo obucupa nga oteka mali so kati wetutuuka mu kisaawe ekyo kisaawe kyatunyumira nnyo gamba abantu bagamba muwanike emikono bwe muti moyo ayita abaroko babangwira nnyo abana ne bayisaamu egaali awo gaali neeyita kati ekyasinga kunyumira nti buli kugeti yonna nga tulina interest ne ba boss nga tulinayo interest buli wamu nga tulina interest namboli waliyo ki yali mbaga ya Musumba Chiwewese era yembaga gyensasinze okulyako n'okunywa nanywa soda zalinga 9 ecupa 9 bwe mukolo gwenjasinze olagaye bulazi kadi mumwongere andi kati twatuuka asikala abamu nga batumanyi gwe allo kumbe you are here with your group what is your group I'm getting don't do kavuyo hapa don't do kavuyo hapa mulile ababa yaye bazibu nnyo bakede bayizo kubabe baleta boyizo loza bategekedde fulu nako saa mukaga za tusanga tutuse nambole tutudde twatambuza na bigero va mu Kisenyi paka tutuka muze kumbaga yo Musumba tuze kumbaga yo Musumba tulina okufuna emmere tulina okufuna soda tulina okuvaayo ne mali tukomeo mu Kisenyi era nga wekyali okitegeera kali batulumya enjala kyasinga otuluma batulumya nnyo enjala batulumya nnyo enjala saawa 8 awo ne batuyisaamu egaali ya busoda ne tunywamu awo ka soda ne tunywa okwata cupa emu n'ogiteeka wane n'olinda emu ne bakuwa n'onywako eyo emu ng'eri awo kati so ne batuyisaamu awo ne tuluutingawo busoda
natuteeka tuze n'ebbaga zaffe nga tulabika bubi so kati tutuuka ku ssaawa y'emmere musaawa y'emmere awo omusajja yajja bana yayingira ekisaawe nezihama buli musumbu w'ekitiibwa ng'amuwerekedde simba kiweweesi kati ekyasinga kutuluma tebatuukiriza kugenda eri wansi mu kisaawe kubba bulungi mu vip waaliwo emaali nga nyengo nnyo ekyatulemesa twali bato kyekyalulemesa naye nga kaadi bayebuuza twazijjeewa vip kaadi twazijjeewa tekyo twazijjeewa tweteeseko n'amannya gaffe kati gwatutaddeko linnya ki liri lwakuyita mu geto nateekatako erya muzeeyi ey'ekika Mulondo Brian nteekako Mulondo Brian eddengwedwe Mulondo Brian kabaka dengwedwe munenteekako dengwedwe Mr. Dwengwedwe Mr. Dengedwe so wetetekone ya Mr. Dengedwe so kati gwe oyagala kakasani nkubirayo omuntu omwana esimu mugambe Dengwedwe wapaleta esimu nkubirayo omuntu wagu wakwata kati esimu ojawulire musumba nze kukiririzaamu Dengwedwe ayinza okumba respect Dengwedwe eyama Dengwedwe so kadi VIP kadi muziraebuuza abaana bajjewa kadi abaana bazijjewa kadi ne batugoba ne tuddayo ne tugenda paka mu ofiisi z'abaserikale ketwe twekaza nno tulina kadi zaffe zizino batuganda those are VIP people oluzungu tulukuba naffe olwageto tugamba even us we are VIPs mwagala kubba tetusobola kubeera kano nga tetulina VIP eno kadi zavuddewa tunaba zifana that is NASA kumpe NASA ewani kebera NASA oba bifaanagana nga amazima tulina kadi original zennyini era embaga we yatuuka awo twalya emmere yali nnyingi ennyo kiweeweesi era sirabanku mu mbaga yonna eringa ya kiweeweesi mmere yali packed bweti packed saawe kijjudde Namboole kati ne tutamba kati omanyi kimanyi kati sawa yakola mugeta abaana bataavinga bataawa sawa yakola buli omu alutingeyo paketi singa abiri ez'emmere ne soda kuleeti emwemu tudde mu kisenju tunde kati ne tutandika okubeera ba Asha naffe twabba ne kadi sawa yalimu neetaaga z'aba Asha twambala bwa Asha mwabatambuza emmere kati awo wenyini awo nga tutambula bweru ti omwana nagwa ku nsawo emu ng'erimu buutaaga bwa Asha muno bonankani muno webambala obutaawo yes netubugabana kati ne batwangwira ne batuwa ebintu kati ne tuteya omubbi bamutese mu munyago abadde Yesu oba kati wali bakuwa ekiviira bwekiri n'okisula n'okitwalira komanda nekibeera awo nowaitaida kyanga 10 noddayo ne bakuwa ekyala kyo n'ogabanako abantu nga banoteeka wano katwatu kugenda ofuluma nga twetaaga pick up twetaaga pick up naye twafa n'ebintu byaffe netufuluma embaga ewedde kati ani osobola otugaana ofuluma munankana tulina neetaaga z'Abasha sirikale bobizeja abantu akaka this world now you are looting you are finished. What is there inside? I found the food and what soda. Okay, give me. Tuba wako nabo batu zisame gayi tuba wako nabo twagenda tuka mu kisenyi nga kati buli packet ya mmere nga tujitunda enusu bisatu soda tumutunda bisatu bibiri wasoda ebisere yali mu lunana obwewati lunana lusanvu mutunda bisatu ku maduuka naye nga tutwayuwanga amazzi ne tuteeka mu soda akacupa ka soda akalwenzoli ne tuteekamu ng'obucupa bungi okitegere nentwalako ne waka nengabirako bamuzeeyi waka bagamba muzeeyi tuva ku mbaga ya musumba kiweewe wakasa amazima nabo ne balyako waka emmere bonanga ebamala ate natutunda n'otunda mu kisenyi omwo naye nga tebamanyi kakati embeera z'ekiyayi zisusse bebasiba basenjaga muginyo naye nga nze waka tosobola agamba muntu nti ndi mubanda
okakasa ate wali yadde nawe omwana apasita naawe wakaidini nga weeri si buli mwana amusumba nti mulokole si buli mwana ava mulokole nti omwana katonda ali atugoberera kiwulirize nnyo si buli mwana ava munankano mu kyaki nti no omuntu w'ekyaki yamuzadde nti no mulokole yamulimu n'abeetunda naye nga baana babasumba okitegera mulimu n'abanywa enjaga nga bakola ki naye nga baana babasumba tulina betumanya abasumba abanene wano naye nga famire yabatabukako okitegeera abaana nga babatabukako osanga ebintu kale naffe twali bwe tutyo so nga kizibu nnyo naye ate mama mukataata step mami wange yali amanyi yanjagala nnyo kati mukunjagala ennyo nenkola emisango mingi nnyo ng'oluusi mugamba maama eriyo ekivulu enakivubo ngenda agamba naye genda naye taatawo takitegeera maama n'agaana okwebaka ne taata eri mu kitanda n'asigala mu ddiiro ne yeebuzaabuza ng'asaba mwana wange anaatera okukomawo okitegeera naawe osanga ekiro n'otuuka n'okwata ku lugi bwamadinda n'okuja maama n'aggulawo obuguzi aba amanyiiza kolekayo tebakukubya okiseewa genda taata otakuwulira n'ogenda neweebaka embeera negenda nga ekula bwetyo so nga waka tosobola kugamba nti Brian mubbi akwatagana n'abayaaye muzeyi nga nakusa waliwo abayaayi waliwo Saamu waliwo bani abayaayi bali nga bakuba bakeera ku makya saawa 5 nga bali mukwanywera mwenge emisana gwona gabana sente naye ekiro nga tolabawo wadde muntu omwe saawa 3 ate bazikubye ennyingi nga bakubye ennyingi n'emisana kwati mu Kisenya awo nga omuntu okubba essimu nga tekyetaagisa kugenda ku poliisi awe naye Kisenya kyalokoka ennaku zino era Paasa Kiganda oyo mwebaza nnyo yateekawo amaanyi mu kubuulira enjiri mu Kisenya n'abasumba bonna abali omwo bamu ne bagulagulawo amakyaki okujjako ng'oli waamu bategeera abamu n'abatali baamu babakuba nze tomanyi muzeeyi wange amasimu ge baamubbako n'esente ze yaluuzi nga nti yali munene bw'ati yali muwooza mu wino ng'atambula okukomawo waka okitegeera naye amunagamba oyo muzeeyi waffe mumuleke kuba naye yali aleese ne poliisi n'amagye nga gabakuba nnyo n'abagamba nti wema temwagala kuddamu temuddamu kunziba aposo nze nali nga naawe niwonsanga osobola okunsanga nti ndi mubbi kundabika gye nali nfaananamu nze ndi mwana wa muzungu naawe omuntu akuyitako nagaawuli ayise wali kumbe saababbi uno wano saababbi uyo amakano nedda tubayise eno so ffe tutambula tugamba wali eno waliwo akafuna gundi negundi okitegera osanga abayaayi ne batandika awo olutalo najja oba ku dduuka ewuwaawo n'atandika naye naawe nkuwadde sente bweziti naye nga takuwadde sente nakuwadde dda oli ngajja waama kiri kitya oba omuwadde akuwe n'omulala ngajja agamba nze njamugulawo ng'abayingira mu nyumba balotiriza olw'edduuka mubbi tagala tuwa mubbi kati no kankulage n'ebiri muno mbitwala n'ezookoze zonna nzitwala akakodyo akonaka akakodyo kaali kalungi waliwo nnaku zino ababooda bannange Uganda bajja ne bakusanga otambula ababooda babanga 6 abamu beweese ne bapaakinga booda ne batandika okukuba nti oli mubbi ababoda buli omu abako ne gwawese ne bakubba buli kimu kati bano abantu ababayitawo babalowooza nti gwe bakuba ne boda zine zipaakinze oli mubbi kumbe bano ababoda bano abakwezingako abali mu kukuba be babbi bakubira mu kibinja abantu 12 kati ate waliwo n'enzibe endala ennaku zino bajibira mu mukwano gwange Sulemani Mukisomani bamubbira Kayunga eyo saidi z'ekiyunga eyo Kayunga kati gayi namugamba naye oyogeranga nnyo ku simu ku kkubo bajja akubba essimu ne mugamba oli ajja kujja ne boda akubbeko enaakanya kubabyo byonna bina byali byadda bizuukuse kati okitegeera kati nagamba nze omanye ebbanga lyenkuta essimu wano mbeera mu Kampala tondaba obuba ndi wa Luweero nti bajja kunzibirano ndi wa Kibuga ate ndi Mubanda naliko Mubanda
kunze nti okay ojasanga obubanda bo twali tuli ku stage nga tuyimba omusumbe ekyunga nga tuyimba yamala okuyimba manyi wemba ngenda naye yasooka nze nenzirako olwamala okuyimba oba yali ayogera na girlfriend oba yali akola ki Sulemani ngadda ku kkubo ng'ayogera kwa simu bw'ati ali ku simu bw'ati pikipiki yava eri nga eriteriiko ttaala ne bagimunyakulako kukoto kuko kati yalowooza nga kuffe kwe kuli akoze eki amutawanza yaddamu amagezi okuba pikipiki ng'ekobeka n'akwata piki endala nga babagoba babakwata n'akaaba amazigga essimu yange kubaddeko bino na bino bwe biti ne mugamba waŋŋamba otya ne mugirayo ka vidiyo waŋŋamba tebakubbira mu kyalo ne mugamba kati leka kikulume babakubbiddwa era ne gye buli n'agamba nze ebyalo nabivaako era kati arispektinga ebyalo singa ekibuga so kati enzibe eno ey'enjawulo ennaku zino kati waliwo neeno endala oli abana n'omuntu ku booda ng'omuwala omuwala nga amuweesibwa n'aba babbi n'akubira jambo jalo ng'oba oli ku kkubo nali nziguddemu awo egangu naye lwakuba bagwa ku kyapiiri omuwala nga mulungi nankubira jalo nebooza oba faani wange aze oba bikoze oba waawa nemukubira jalo nangamba kiri nengamba nagamba wa boda wetatuddeyo nangamba gwenga wakyuka konse ate obadde oyagala mbere nga sikyuka netunyonanyomya obadde wenaku zino emboozi ng'oziraavu ezo gawolaba omufere wabeera nemugamba oli osabira ku kyaki ki aye byekyaki bivuyeeko wanziba essimu yange wali olowooza sijako kukwata iphone twatula naye muze takisi eyaawe nga tugenda ffenna mu kibuga kunze naye gwoliko omumanyi nzi wali ondabyeko odde mu takisi nali nyambadde nga nsabudde nemugamba kati guntunulira bwengenda mu parking kujjayo motoka ate nga sirina motoka obwongo bwanzigirawo nangu neŋamba ono mbayagala kunziba obonziba otya tosobola kunziba nemugamba butugenda mu parking nzijayo kuna kwona tewali atammanyi nze Saalongo Maleeto netumye n'erinnya nze Saalongo Maleeto wabutuuka bukoze butya wali ogira bwoti koze byoti nga waboda kama babbi babifula ba smart naye babbi nemugamba biki namba yeri etya eri bwenu nemugamba oyagala sente za kulya nkuweeko kuba nkulaba oli muyala nnyo muwala gwe nkuwe ku sente olyeko kuba ndaba nti oli muyala nnyo engeri gy'ova eno wepapatya ku muntu myamu gospel artist I'm a celebrity and I'm a pastor. I thought maybe you are one of my fans. Chuvula bankuzemu. Omuwala yali anzibye. Nene mukano yange nekaza. Emugamba yagala sente emeka. Emugala bane wo yambadde. Olwoza nze mbera n'abawala muze ni musajja mufumbo. Abuuza gundi waliwo neiba wange abamwita Buchamani awo nga okunvuye wange awo nemugamba Buchamani nagamba muyimbi w'eggwanga sitole ki nemugamba jangu owulire amakweno gano bwentyo we nakyogera jangu owulire amakweno gano jangu onyambe tukwate bano tubatwale ku poliisi wanaenda wapi kujja hapa omusajja yadduka n'empikipiki naliko omukazi awo namuleka nemukwata nemugamba kati gwe ngenda akusiba omalidde obudde bwange wano byoyogera tobimanyi omuntu gwoyogera naye tobimanyi mukasaawe kaate nze yamubba ng'oli mulokole ate okumubba nti namugamba okumalira ebiseera byange bino njala emitwalo 10 kati okuleka ogenda oba okutwala ku poliisi okitegera bulungi nze yamuggyako esente ze yali ayagala okuntwa kunvunga antwala ate nze yamuggyako sente nemugamba kebera ensawo yo mangu ate sina musende kankuwa omukaaga gwe ninamu bikoze bitya wenamu leeta emitwalo 5 omukaaga kutwale musiru gwe toyina na magezi mukeera kumakya temwagala akola mukeera bukezi kubba b'abantu kati obadde oyagala onsange nga omwana mulenzi talina kyakoze ali awo bwatyo oba omaze okumubba naye abantu nga bazze bakuŋŋaanya bebatyo banda nabagamba temumukuba emugamba ebyo mubba temubba temugezaawo kubba nagenda kale
naye kuza olunaku lubi wagudde mu mbi bwente wenkufuna okunziba nagenda okumaliriza nga wabadde agenda okunziba ate nga nze amututeko ebibye okitega bukyamanaga naye gwemu sooka olinde maleeto nze nkwewuunya nkutya nze mbeera kubeera nze babadde bantwala butwazi se bakolagana n'abapoliisi se baba abantu bona bakolagana nabo gwe agenda okujja gy'oli bw'ati ng'olwedde tuli ku luguudo bweruti nga ne poliisi agimanyi eri alaati okitegera gweotuukayo nga gamba ono byali bwe baluka omusango n'olaba nga gwaliyo gwennyini okitegera kati ate agenda ogwa ku muntu ayaliyo mufe veterandi mukama yamutuuza butuuza neŋŋamba nti ono kakimuggwemu eddalo waliwo baana bakuba emmotoka n'omutwalako naye ne weetwalira olubabu oluba okuyingira mu mmotoka bw'ati ngagamba mpeza gageye netandika mpezanga ova kunkozesa atukaate kumpinga ne stage wenyini ababoda ati balina sente zebabbiramu otegeera amanya nti eri boda yababbi stage yababbi n'eri yababbi kati bw'atuuka ku stage ng'atandika okwekyanga bannaffe bangi bababbye bwe bati olwo ne aji gwe babba aji n'akwata ku mutwe ng'aji baswaza buswaza anti olw'ekitiibwa ky'olina oti okusola kati ze nagamba okitiibwa kyendina ku kyalo kuno saawa zino siulyagala ndi banzibye nabba akasimu mu takisi nabba akasimu mu takisi iPhone atumbirira ddala ebbeeyi neyane mugamba onoolaba iPhone ye noba oyagala nkuwa eno naye mukole ng'asitidde nakutya ndi mugumu nnyo abafirimba gyeregalwayo nemugamba ate ndabba kuba mwena mbamenyemenye nemunaba mukaaga ate mbasitekeko empingu batwale taata wange mumumanyi taata wange jeno buuza abantu abuuza banona ayita bamumanyi okitegeera mubayimirize bona kati ne batya bwe bati nengamba waboda tova wano pikipiki yo njitwala ku polisi nono omuwala mwembi muli babbi owaboda yasambwa pikipiki okugulu okwo baali bamutomedde nowa takisi yali amukubye nomutomedde n'omutomedde n'ateekako emisinde omuwala ne bamuleka awo omuwala nemugamba nnyabo omalidde obudde bwange okunswazaswaza wano mu bantu bano abali wano ndi musajja wa kitiibwa kuno oŋŋamba otya mbu nali naawe mu takisi nze ntuula mu takisi nemugamba emitwalo 10 gy'olina okumpa wano 10 gy'olina okumpa kumalira budde ate nali ngenda ku studio nazi jambo ekizike nekimujjako nemugamba omutwalo gwakuta nemuyimiza oyinja takisi oyinya boda ono mutwale mubbi fana wano mangu nyinza n'okwokera wano n'alinya n'agenda nenkuba boda n'omwami oli owalagibwa omugenzi woba tobamugeyanzi omuntu anziba nkuba bukubi bikonde ojja atwala ebyange naye okujja n'amagezi g'obubbi epise mu bubbi bungi nnyo weewaawo kakati katukomaawo episode yaffe eddako tugenda kunyumiza abantu walokoko otya wava otya mu byobubbi ku saidi ki eyakwata ku mutima njiri ki ani yagireeta kyakutwalira bbanga kikwali watunyumiriza nti gwalokoka nga buli sande lwaki walokoka nga buli sande ate noddamu n'ogwalokeranga mu kyaki esatu kuba kati kyaki esatu kumaca taata yali wa Irene Manjeri mama ne tata baali nnyo wa Irene Manjeri abaana baali nnyo wa Pastor Kayanja ate mama n'abeera wa Pastor Kiganda ng'abeera mu overnight ezo za buli Monday okiwulira kati nga twegabamu tetuba wakati baba idol buli omu agenda eno oluve wa Irene Manjeri olwegulu wa Pastor Kayanja eriyo ne firimu weewaawo katugenda tutandikiraawo olina charity show nina charity show charity show enaku z'omwezi nga 9 omwezi ogw'omunaana gwe mwezi ogujja tugenda kwa Lwasande tugitegese e Kajansi Makandwa otuukage Kajansi wenyine ku ttaawo n'okwata wa boda n'omugamba ntwala e Makandwa nga wakakulosinga Ntebe Express boat ku ttaawo vakali nesooka wansi then eyokubiri kwenyine kwawutira n'okkiraawo n'ojja naye okuyingira mutwalo gumu gwokka mitwalo 5 netebe emitwala 5 byonna bina tubikola lwakwagala kuwagira ku baana tuyite charity gospel show yamba abaana ba Mukama yamba abaana ba Mukama
mu corona mukama katonda wene yanziriza obulamu obwokubiri kati mukunzi obulamu naye mugamba nkuwa ekinangamba ayagala kulaba abantu benga balina smile bakulongosa n'okomayo bakulongosa emirundi ebiri ebyenda babisazi babitadde wabweru bazimba bitaddeyo ate babirongoseza bubi ate babijjeeyo so kati enjiri gyembeera nayo buli oluvannyuma lwa mwaka mbeera n'enjiri bwetyo so kati this time around tuli awo kajansi makandwa ng'akakulosinga Ntebe Express ng'akava mu Kijapani kulosinga Ntebe Express kalina eyokubiri wansi awo kalina yakabogoza wenyene kyesho erya tutandika essaawa 9 goluva mu service ye wammwe jangu mpagire kati nekyala nti omukisa omulala guno mukisa oba oyinayo engoye ezo oyagala okugaba mukamazi yakugamba okugaba nkubira essimu yange oba oyinayo ebintu ng'ebyetaago nga pads okimanya nti tugenda mu byalo ntugaba ebintu okulina abawala myaka 18 15 16 nga tamanyi pads kyeki nenika nga inemo yakamala emyaka nga 3 okitegera ate abavuuka omanyola bakakuneno mu kibuga abavuuka kizibu nnyo ogula play nga 5 kizibu nnyo era wazigula nazo ayinza omala nazo emyaka nga 5 abavuuka si byangu nnyo naye kati aswanga omuwala mu kyalo ng'alinga omuvubuka nti abeera n'empale eyo wajoza n'agiteeka ku waaya n'amaana agidamu n'ajambala okumala emyaka egiwera vubuka limusandikiza yayozezza kati bamusanga yayozezza kati omanye ekidda kudasi wayi kyovula bafuna embuto mangu bwana mu myaka 12 15 buli mbuto akavubuka kabulinda bwozi n'abantu abakulu nabo era bwekityo bwekiri omusanga nga tasobola kwetusaako mpale za nyingi naddala ez'omunda pads ezo abaana abawala nga tebazimanyi obuleega omwana n'omulanga ebbeere ddene bwerivaayo bweti naye nga talina kaleega olusinga ayambala kamaama peti ate awo peti kintu ate kintu kibi nnyo muganda kintu kizibu nnyo abaana abasinga bati bazifuna kati ova olaba nze ngenda mu njiri mu kyalo oli nengenda n'essukaali sabuuni omunnyo netutuuka netubeera n'omupiira gw'abalokole n'abatali balokole netugwekuba naye nga kyetulinonyamu ekyo kumotivatinga abavubuka bayo tuteekewo oluganda era batukuba amagoolo mangi nnyo oluusi naffe netwekakaba netukola dro netumana tudda mu penalty already bali baba bakola training buli lunaku baba tukuba naye nga tuzaawo oluganda oluusi netugula embuzi netugibateerawo netukola ebyo netumala netuba n'overnight so kati enjiri eyo y'ebikolwa eyo ebadde ennungi nnyo nowagabako bakadde sabuuni sukaali bingi nnyo nga kati enjiri mukama katonda gyampaddeyo bweti enjiri y'ebikolwa so mbufunze omuntu ali eyo oli mitale w'amayanja oliwa nga oli mu ofiisi yo teganya kuvaawo kugenda kubuulira njiri Charity show yino tugenda kwegatta ku Apostle na ine ekivulu kye ekya mutwalo gumu 5 emeza emitwalo ameka emitwalo 5 osobola ogula tikiti eyo yonna gy'oli namba yesimu eyita waawo namba yesimu eri 0757 26 8 0757 266080 ye namba yesimu era ye WhatsApp namba ya ate n'omuntu ayina ebintu byonna gobera bandi katonda akuwadde nnyo omukisa n'obaawo n'ebisigadde nawo era kati waliwo omukyala amuyita mukyala Grace yampadde empale ez'abatineja empale ziri 15 nampa ne busitokisi bw'abaana b'essomero 3 nampaayo nakyo ekirala waliwo yampadde ebintu 3 byeyampadde ne bupeti obw'abaana abawala buli 3 buna bwewatu yampadde kati nowabeerawo omuwala omulala bamuyita Lilian yampaddeyo engoye ekiveera ky'engoye bwezi tezize olugendo lutandise kati naaba nga akimpadde waliwo omusumba bamuyita Imelda naye yampita nampa engoye nenzitwalayo kati waliwo mami baleke waliwo omukwano gwamuyita Kevin naye yamunyumizaako n'atuwa engoye nankubira essimu mpadde owa bodaboda emuwa engoye zinazireetawa
oba sekyo linnya boda njagisasula kuba kati guno mukisa abantu balwana bulwanyi kufuna mukisa twagala tugende tu blessing community ya byalo nga 15 byonna byambale awola we twabadde eryantonde twagabidde ebyalo ebize bingi nnyo ate yo nali manyi nti ngenda agenda n'engoye zange nkomewo nazo kubanga ali mu buyinza gyava mu Western Lyantonde nabadde manyi nti ngenda agenda n'engoye zange nkadde nkomewo nazo naye nagenza otuuka nga ebintu bye tulowooza si bwe biri ng'abantu balina okuyaayaana kuba twagaba butto twagaba sukaali twagaba sabbuuni gwe twagenda naye yali mutono nnyo nagenda ne box zaali 3 eza sabbuuni tusalamu obutole bwe buti butonotono abantu ng'ate kitole kya sabbuuni eno kyetugula 100 eri bakizaamu wakati n'eri kyeba kya 100 mwene kyemugula enusu 100 ero kyemugula enusu 100 bakitemamu emirundi oba 2-3 ebintu bya bbula so kati abantu community yonna ne batwala engoye osanga abasajja balunda ente naye nga tebalina ngoye ze bambala ali bute tebalina ngoye ze bambala bulungi sanga omusajja empale nga ayambadde 3 naye nga zonna za bituli ayambadde esooka ya kituli kati ekituli kiri wano kati wayambala eyokubiri n'eziba ekituli ekiri wano ate nange ino ekituli wano kati nayambala eyokusatu kati bebo ka video kolaba akali mu kalanga okabadde ka Lyantonde okitegeera twakwatisa masimu omanyinza ebintu ebimu mbikola online ne offline naye omuntu osobola okgenda ku YouTube channel yange okulizimu ku charity ezimu zenkozeeko osobola ozisangayo ezasooka zonna saakwasako kamera yadde kuba nali nkikola guno omukono we gugaba guno tegugaba naye nagenda okulaba nga bimenya enjiri efa abantu nga niwe postinga ku Facebook yange oli agamba nti ate guno omukono we gugaba guno tegugaba kubanze charity yatuuka ekiseera neekula ngabirako Tanzania we bampita oyimba nga nzitwalayo engoye abamu ngamba wakosangayo ng'abantu omuntu kale there is the way I feel happy kati waliwo ayampadde engatto zino ziraba machi kinasanyuse nnyo nzaaliko kati okitegeera ngatto yeno bagimpadde wese ya charity bagimpadde bwe olwajjo okitegeera bulungi kati ensanyu lyofunanga nawe bakuwadde ekintu mukama nga akikuwadde ate oli abadde takusuubira mu mutwe yadde ndabyeko abasamize nga begatta ku overnight zaffe ndabyeko abayaaye nga batwegattako ndabye nnyo buli muntu wampisa mbi nga atwegattako kwegamba nti balokoka balaba omukwano gwe tubalaze mungi nnyo so kati eno enjiri ennungi nnyo mugyetanire nabo era nsaba mulera kati essaala yange yali nti mukama Katonda buli omwazi bukula amaaso eno enjiri batandika ogibulya kati ndaba crusade esinga obungi zonna zibuulira nga bagaba ku bintu bagaba obukodo bugenda buviirawo ddala tuli ku mission eri eyabutasuula bintu weewaawo kale katukomaawo leero naye nze nzikiriza nti ng'omutemu bwakakata ka vidiyo ng'atemako munno omutwe omusiyaza abasanamu n'abalala naffe abaana ba Kristo tulina okukwata ebikolwa ebirungi ne tulaga ensi yaffe nti nedda tweyawudde tetulinganga bali ebikolwa ebirungi kekana akabonero ke tukoze olwaleero naawe kakoppe wakole ku kyalo kyo kale kula tunana ensi yange tugenda kukomawo ne episode endala mweraba